Yes, mwebale kubanga mchatwe kumideko wano kuluba Lusewa TV kyamanyi kyemukola era nga tubebaliza nyini ddala kyemukola nti kyamanyi ddala era nti Mukama akibabalire. Olunaku olwaleero mu studios ndimu ne muganda wange ate nga producer wange munnamawulire omukukutivu tugenda kuba twogera ku nsonga ezimu oba endala eziri mu ggwanga saako n'ezo ezitambula mu bulamu obwa bulijjo. Jukira ntekebwamu ensimbi abasanise Pina Schools banono nga basangibwa amatuga wali mu Kirwanira balina branches nyingi basangibwa ekawanda Kirinyabigo saako ne Kawempe ku Tura Road. Abalaba tekamu ensimbi ba Bantu Properties banono nga bakugu mu ttaka mu kusuubula saako n'okutunda ettaka batukirire basobole okubanga bakuweereza mu mpeereza ennungi. Balina ploti mu bitundu ebyenjawulo batukirire bajja kuba bakuwa mu bisale byonna. Ne sente bituntundu bakwatako osobola tukene basobola kubanga bakuwa. Lusewa TV online TV tusangibwa ku page yaffe eriko Lusewa TV Facebook osobola okutunonyako saako ne ku YouTube channel yaffe eriko Lusewa TV tunonyeko osobola kubanga otufuna. Onakola mu studios ngabo nabagambye obwedda nti ndi ne Robert Musanje onono nga munnamawulire mukukutivu agenda kuba atubuulira kiki unakolera sokutulako ku pano ya Lusewa TV tusanyusa okulaba ku Lusewa TV nange ensanyusa basanga abatulaba beyanjulire tulabe nga tugenda maaso ne program etulisobola abatulaba ku Lusewa TV nze Robert Musanje nga ndi munnamawulire era nga nkola ne Lusewa. Amina. Tusanyusa okulaba sebo nange ensanyusa basanga Lusewa ogimanyi nnyo nyinza okutamanya Lusewa ate nga gwe producer Lusewa lugambo bwekiri lukidde wano kati olwaleero. Okay. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku Obutabanguko Mumaka. Obutabanguko Mumaka bwe tunoonyereza ennyo ku 10 kirabika buli 85 ensangi zino. Obutabanguko Mumaka bususse eri mu maka ag'enjawulo era nga waliwo ebiviirako bingi abantu okufuna Obutabanguko Mumaka. Gwe nga gwe oli mufumbo? Ndi mufumbo. Oli mufumbo? Naye nina siri mufumbo ku extent eri oba eya kyaki naye nga ndi mufumbo abeera n'ekyali wange. Olinda ki? Ndi mufumbo abeera n'ekyali. Okay. Kati Obutabanguko Mumaka olowooza buva ku ki? Ebiseera ebisinga Obutabanguko buva ku nsonga ez'enjawulo. Waliwo katugambe obwavu ebiseera ebisinga. Omwami oluusi abaami abasinga kataleseewo sente ez'akameeza olw'ensonga ezimu oba endala katugambe akasente nga naye kamwekubya nduulu bwe obwavu bwanjogerako. Ensonga ey'okubiri obwenzi nabwo buviiriddeko ki? Buviirako Obutabanguko Mumaka. Abafumbo babeeraga obwenzi obwo. Omwami ayinza okuba alinawo omukyala omulala gwe yaganzizza oba omukyala nga alinawo omwami omulala gwe yaganzizza. Kitegeeza wanaaganza omu waganza abajja tajja kukola ki? Takyawuliriza waba wagenda kubaawo obutakwatagana. Kyogamba bye bimu ku ebyo bya mirundi ng'ebiri. Ebimu ku ebyo mpozi n'obutali bwesigwa eri munno. Katugambe nti omukyala ayinza okuba nga alina asuubiriza bba okubeera nga yaganzizza. Kitegeeza wanaabimugamba ebyo nti olinayo omukyala omulala aba tamwesize gwenjogerako. Amasimu nago batugamba gafuuse ekizibu mu maka. N'amasimu nago gafuukira ddala ekizibu nti omwami abajja kwagala nnyo okumanya password eri mu simu y'omukyala n'omukyala amanyi password eri mu simu y'omusajja. Gwewo kiri kitya? Ewange nze ne mobile money pin yange agimanyi. Omukazi ngo akwagala nnyo oba yakukola biri bye tugamba nti kabukaloko kalenzi. Tuli balokole. Kirungi nnyo. Yesu akola. Kwe kwagala n'okuli mu makomo. Obutabanguko Mumaka ebiseera ebisinga tulina abamu nga mu bufumbo bwabwe omu yajja n'omwana omulala nga teyajja na mwana
oloze ebyo nabyo tebisenya amaka oba oli awo n'ebyo byandiviirako okusasika kuba omwami ayinza omukyala wano mu kwewasa omukyala aba yajja n'omwana ate wamuleeta ew'omwami n'atuuka ekiseera omwami n'abeera ng'akooya omwana ono ng'agamba tata omwana ono yali kuki lwaki yetafaayo omwami yatoola emmere yatoola buli kimu yatoola school fees ate omwana atuuka ekiseera n'afuuka omugugu eri omwami ono omupya ekirala batugamba nti abakyala bano bagumiikiriza bingi obwavu bw'oyogeddeko babugumiikiriza naye abaami ebiseera bisinga mufuna ssente ate ne weerabira omukyala eyagumira obwavu kati awo bwe butali bwesigwa bwe nagambyeko mu kusooka ekirala nti mulimu n'abaami nga ewaka atuusa bijanjaalo ssente ezaleka za bijanjaalo naye ng'ate ennyama side dish yasinga ogirya n'enkoko nobwo nabwo bubeera bwenzi ate bwe bayita obwenzi oba olya busobola okubeera obwenzi mu extent emu ate ne bubeera obutali bwesigwa mu extent ey'okubiri mpozi ekirala abaami mwegaana abaana abaami beegaana abaana nga sinze nga sinze abaami kati waliwo kyentambula ekinumya omutwe osobola okuba ne mukyalawo bulungi n'afuna olubuto bw'amala ofuna olubuto n'azaala tugeze omwana nga disabled omwana nga tatuukiridde oba omwana nga aliko obulemu oza lwaki abaami bano beegaana olinagamba n'okugamba nyabonzi omwana si wange ffe waffe tetuzaala mwana aliko obulemu oza ekintu ekyo tuyinza kikola tukimala abaami abakola ebintu ebyo babeera bakoze ensobi kuba buli gubeera musaayigo oluusi kiyinza lwokuba nga kiri mu famire naye nga gwe ng'omwami tokimanyi era nga saidi eyiyo ng'omwami muyinza okuba oba nga kiri genetiki nga mulina omwana aliko obulemu naye nga gwe tomanyi oba ku saidi y'omukyala kitegeeza gwe mwami n'omukyala mulina okusooka okwenoonyerezaako before nga temunnakolaki temunneewasa abantu ngaabo nga tugeze kuba abakyala ensangi zino bamaama baffe batobye n'abaana abo nga bali bokka ba single parent single mother n'atoba n'omwana kuba omusajja yamukola ki yamugaana oza tuyinza kikola tutya oba abakyala abo tuyinza basabya amagezi ki abakyala abo nze nga kyenda mu kusooka soka kuwa credit ba single mothers kuba bakola omulimu gw'amaanyi kuba okeera ku makya nobasanga mu butale nobasanga ku nguudo eyo nga bookya kasooli ku makya matulutulu saa 10 ez'ekiro saa 11 ez'ekiro nga bali mu kunoonya kawogo kabulu n'abaami bagamba bakeera nnyo nabo abaami bakeera nnyo ate ne bakomawo atereeti akeera nnyo akeera mu bunyonyi n'akomawo matumbi budde amatumbi budde kitegeeza abaami abamu oluusi nga wayogedde nti babeera bali mwenzi babeera bali mu kusiba bupapula ebiseera ebimu bupapula bwe butya beeti yafuuka ekirala ennyo ekirala respect maka terimu abaami bakuba abakyalo ng'endogoyi ati omwami okuba omukyala ebiseera ebimu agenda otuuka omwami agenda otuuka okulaba nga omukyala takyamuwulira nga bwe byali mu kusooka takyamwoleza ku ngoye takyamukolera takyamuwa kacyayi nga bwe yakamuwanga nga bakewasa solution eba yakuba ati kati omwami atuuka ekiseera n'alaba nga obusungu bumuyitiriddeko nga ate kyalaba ekyangu oba ekyokwemalako obusungu kumusamba akoleki alabe obaana amuyigiriza ne mu bayibuli bagamba spare the rod and spoil the child sula omuggo oyo noona omwana anti oli mwana kadono tuli ku mukyala ono okuba muntu mukulu awo ojawo kali spare the rod and spoil the child wano nogamba spare the rod and spoil the lady kati obadde okimanyi nti awo oba okuba maama ebiseera ebisinga musanji abaami bakungiriza nnyo ekintu maama era oli aganze tongambira ku maama wange tongambira ku maama kituufu nejjukira gwe gwowasa ekyo kyakutonde gwe gwowasa omuyita mukyala
ne waliwo ate amuyita maama era waliwo amuyita maama ate amuyita maama nange ava mpita taata okitegedde bulungi kati olaba ono naye bwagaana omwana naagala tonkubira ku maama wange kyekyowulira nti omwana yakubye kitaawe awo bibeera bizeewo ebityo ensonga eyo gyogerako katonda yaba akireese ekyo tukyali ku lubaluse wa TV jukira tulekebwamu ensimbi abasanyisa junior schools saako n'ababanti properties tuli ku mulamwa gwa obutabanguko Mumaka kiva kuki abantu okutabanguka munamawulire mukukutivu atugambye nti ebise ebisinga obwavu bususe era nti abantu basobola okutabanguka olw'obwavu saako n'abantu okubanga tebawuliziganya communication eyo mu bufumbe ino okubeerawo saako n'okubanga mwewa ekitiibwa n'obwenzi simanyi oba obwenzi busobola okuggwawo obwenzi buyinza obutasobola kuggwawo nali ku interview emu mpozi okuzzaawo Katonda ennyo emabega ku nsonga y'obwavu juzi tulina story gye twakolako omukyala yali alumiriza bba nti akomawo matumbi budde bavuga boda omukyala amuleka ewaka n'anoonyeza abaana ekyokulya nga bawe tamuwa sente bawe nga tamulekedde sente kyokka ate webakuŋŋaanyawa webabaka akasente ke basonzeewo omwami yajja ng'akolaki ng'akabasaba ng'agenda ate akakwanamu abakazi abaki abalala tegeeza omukyala yafandinga omwami okolaki anti baŋŋaalwe tribe ezimu nga zikkiriza nga omukyala yakolerera omwami nange nziwulira mbu ziri mu northern eyo sinnabakola research emala ng'omukyala agenda n'akola n'agamba omwami oliridda wa bebi genda ofune ekyonywa kabiya n'amugulira kabiya nange neetaaga okufunayo omukyala ng'oyo oba oli awo oyo kiza osobola abakyala babiri anti kati oli yabeera nteekamu akasente nange oyagala nnyo naaba okuteekamu sente ate oba munaye musanji togenda mu mashuga mabi gwe mulembe oguliwo esaawa nina ekinnumi omutwe ensangi zino tulina story gye twalaba ku TV awo nga omukyala akuba omwana we gwe yeezaalira n'amukuba be bannakazadde b'eggwanga be batuzaala naye ekintu kyo kyankwatako nnyo story ziringa 3 waliwo abaasuula omwana mutoyi ono n'akuba omwana wa myaka 2 omwana n'ava ne mu bbaafu n'agwa omukyala n'asigala ng'amukuba ensonga eyo gyogerako kimusana okukuba tekigaana okuba tekigaana naye omukubye mu mbeera ki omwana wa myaka 2 amugamba yeenaaze waliwo okuba nga okuba kusaanidde waliwo n'okutasaanidde naye kati ng'oyo omukyala gweyogerako yayitiriza era amateeka nkiwaga amukolako naye omwana w'emyaka 2 ogamba otya yenaaze nganze nyina oweena banaaza munaazi tosobola mugamba omwana w'emyaka 2 nti yenaaze yali akisusizaamu olowooza ekituyinza kimala otutya mu bakyala oba oli awo basobola okufuna okubangulwa kuba waliwo ebitongole ebimu ebibangula abakyala ku nkuza y'abaana waliwo ab'obukiiko bw'ekyalo n'abakyala ng'abo bakansalaazi basobola okulungamya mu mbeera ng'eyo olowooza amakampuni ago gakoze ekimala ebitongole ebyo bikoze ekimala ebitongole ebyo bigezaako lwakuba munaye ebitongole ebimu waliwo n'ebijja nti bize kulwanira ddembe ly'abakyala n'abaana naye ng'ate nabo benoonyeza ki benoonyeza byabwe banoonya bafanders abafandinga ebibiina byabwe bafune kasente bamala okufuna kasente toddamu kuwulira enigipo ng'eyo so gavumenti yali etutte yali badde etwala obuvunaanyizibwa okwekenneenya enigipos ezo mbadde nazo ziba zitwalibwa gavumenti era nanti bazita non-government organization anti kati kyemmanyi kitegeeza gavumenti yebeera ezitwala olw'ensonga nti certificate of operation gavumenti yezigaba kitegeeza gavumenti yekuvunaanyizibwako wadde oli otwalibwa nga non-government organization ogamba otya musange mpola katonda amaka gali gatya amaka mayiyirizo essaawa ennaku zino ebintu tubitwala nga bya mayiyirizo
baziyita mayirizo bandi oba wali olabye ku mayirizo bandi mayirizo bandi zezo bandi ezibeera zosanga ku luguudo bazitambuliza ku gaali nga basiba ebikebe ekikebe kyakubisangatusanga ku street zezo zebayita mayirizo bandi ng'eriko omuyimbi akutta akazindaala alina akadongo kamuwa ati asuna emayirizo bandi oza ki ekireeta obwenzi sijja kulimba kuba wendi confused somewhere nti osanga omwami ng'alina omukyalo ogwo owulira bulungi ng'alina omukyalo ogwo naye nga tayimba n'osanga oli ng'alina abakyala bana naye ng'asigala agenda ebbali kisinzira nze nga nze ensonga gye naalikuwadde kisinzira ku nkula y'omuntu ne ku nkuzibwa y'omuntu osanga oli nga ekyobwenzi kisikire wangi taata ng'ekyobwenzi kisikire obwenzi oba busikira waliwo ebika ebimu waneno mu Buganda babyo tebyezanye nga kika kitaata Amerika bajja gamba nobye sirumba Amerika jabbi kunyumiza nga luli ku kamera Linda mulimu ebika bebasikira obwenzi nga bonganga busikire babusikira busikizi kuva ku jjajja nga tere nga jjajja yagenda okufa nga talina mukazi omu n'omwana gwe yazaala n'agamba sijja kufa nga nina mukazi omu oba babiri n'omwana gw'anaazaala era naye n'agamba ngenda kukola kyekimu nga muzeyi kye yakola ki ate nyina ensonga lwaki nange ngamba nti singa naffe bakitaffe tebazaala nnyo batusinga naffe tetuliyo oba oli awo naye gwe n'obanga ozadde omwana omu n'obeera lwaki tuzaala abaana bawerako ebyedda embeera yedda si yeyakakati edda bafunanga sente zabwerere edda bafunanga sente ekonome yali nnungi musanje ekyowakana nze kyemmanyi katonda ne bozaala abaana 7 waba wakubagabirira bajja bagabirira nekyo nakyo kisobola okujja nga bayidawo ekonomi ne bwe yali ennungi era waliwo abaali abaavu kubaka katonda yakola engalo 5 zino nga tezenkana walina okubaawo omugagga walina okubaawo omwavu kuba singa yakikola nti bonna balina kubeera bagagga ani yalikoledde ku bagagga ani yalibadde yalibadde makanika kyova olaba katonda yakikola bwakyo si buli omuntu agenda gaggawala si buli omuntu ajja gaggawala ensonga z'abaana omuntu anaayavuwala ensonga z'abaana bagenda ebweru okiwagira tokiwagira ekyabaana abagenda ebweru kiwagira bagende bakole kuba essaawa eno tojja nyumiza mwana nti agende wali ku street asiike capati ng'engano paketi egenda mu mutwalo so nga ajja asobola okugenda ebweru ayiyeyiye basi ki ekirinyisa eŋŋano eyo ekonomi essaawa eno ekonomi mbi nnyo wakati omukulembeze yatugamba Ukraine erina obuzibu olaba amafuta gali waggulu gasse nno amafuta gasse 10 oba 7 wakati gabadde ku siringi 7 infacti gassemu ne gadda kakaaga kati gakkamu siringi 10 n'ogalaba nga gali ku 5.9 kakaaga n'osanga awalala bamina petrol station gyemanyi eri Kagomawo bo balemezzayo gali mu kakaaga 5 oba onywa nnyo oba tonywa birike oba malungi nnyo okusinga ganama nakulimba ki singa malungi singa katugambe muloka bagitambuzeebuka naye olaba naye gamba nti ogasaamu n'osigala nga ovuga olugendo lwe lumu n'onaanywa eddagala isi kitegeeza baliwo okwenoonyeza byabwe babbe bubbi abaana abagenda ebweru okkiriza nti bagende naye obuzibu bwe bafuna eri kiki olowooza kiva ku ki abantu okufuna obuzibu eri owaayi okusinziirawo kyenawulira kuba ninawuma mukwano gwange ali eyo yaŋŋamba abaana abawala naddala okusingira ddala abawala abava e Uganda bwe batuuka eri ng'ate badda mu kwegadanga n'abaana nabababali batugamba nti olumu bwe batuuka eyo ebiyumba babivaamu ne bagenda ku street anti ng'alaba nti street yeyina akasente akakolaki
akamangu akajjirawo akamangu n'atalinda musaala ate nga kajja mungi nyina kyesiteki nti waliwo yanyumiza kagwa yaŋŋamba nti okugula malaya Dubai eyo olina okubeera n'emitwalo gaaga ana ati abalamu nti bwe banamuwayo luutuze 2 ajja bayi n'ekinaana ki luutu zitya kutidde awo tuveewo okay tugendeko mu bulamu okay kale tulekemu ensimbi abasanise junior school balono nga basobola okukubangulira omwana n'afuuka mukugu mu primary section banono nga basangibwa mu kirwaniro wali Matuga Sake Kawanda balina ne branch Kawempe Ababant Properties banono nga bawulya anti properties baba kwasaganya byamataka basangibwa Matuga ku kizimbe kya Lads nabo tugendayo basobola kubanga bakuwa poloti ebyapa ezitali za byapa eziri makuba matuufu osobola okubanga naawe ofuuka landlord balina enjogera yaabwe nti osobola okubeera landlord gomwenyini nyini wefunire poloti naawe osobola okufuuka landlord balina poloti ez'ebyapa saako n'ez'ebibanja naye ekibanja jjukira kisigala kibanja oli waddemu okwefunira poloti ey'ekyapa batuukirire bajja kuba bakuweereza sunset abo nno nga bakugu mu kusomesa abaana batuukirire nabo basobole okubanga bakubangulira omwana wo ekibanja oyogedde ku kibanja kisigala kikubanja ki kisigala kikubanja ekyapa tubolaba kiyita kibanja okay kati ekibanja kisigala kibanja landiroodi oyo nannyini ttaka era abasigala akubanja bw'omusasula oba obusuulu awo nobanga oli mujjufu naye ennaku zino president yagamba nti nowa ekibanja alina right ku kibanja kye era tebakigamba tomalaga mugobaganya tebamugoba nejjukira kisigala kikubanja kibanja paka n'abazzukulu nekibabanja president Museveni yabigoba ebyo yabigoba kasitova n'obwanannyini ku kibanja kyo ate ani abaana kugambako waliwo olutalo lutunka ku social media olwa misi akisemakula owaye ezenkanankana n'ebisiki bagamba tezaaka yagambye nti bebekulu tamumanyi awali enjovu 2 wezirwanira bisubi ebikola ki byebivaawo kati awo olutalo fe okulweyingizaamu tuyinza obutalusobola obutamanya gye lunaggwera so ffe tubaleke betwale oba beyuze kiringanze kusanga abaana ffe tulwokola mawulire kiringanze kusanga mawulire kiringa kusanga abaana nga balwana nzira ebise bisinga sitaasa kati ng'enkoko nga zirwana ng'osanze enkoko nga zirwana ozitaasa omuntu yenna nga alwana gwe muleke beekuje kulaba buli omu avaawo agamba tonsobola nze ekisinga okunsesa nina kyali wange bamuyita Kagere omanyi ffe ebyaffe binene ebyamawulire ye akugamba amalina okubeera awo ngalaba amawulire gamubuze kale singa emmotoka ezo zigwa ku akisidenti omusajja agali atikitedde amawulire lumu namugamba naye gwe omusajja gwe oli musezi ayagalayo omulambo gwe towulira nti gwe tolaba nti stories zibuze atleast newezigwa ne bafaayo nga babiri tukole amawulire muga naye bannaayo gw'osabira waggwe nyina we nabadde ku mutimbagano nenda bawulinga agamba nti netamiddwa enkuba muli ekyanzijidde naye ayiira omuntu bwe yeetamu enkuba ng'ate emmere gyalya enkuba eno eyottonye emmere esobola okukula ate nakasana wekanayaka ate eyo omwagenda okugamba bannaawe omusana munene enfuufu nga nnyingi naddala kati ng'abantu baffe abayita ku luguudo lwakasangati era obayitako mu biseera by'omusana nga bakaaba nfuufu ate enkuba wetonye era ne bakaaba kati awo abantu kye baagala toyinza kukola ki mu biseera bino singa obadde mmeeya w'ekitundu gy'obeera oza ki kye wandikoledde abantu kyokolaba Katonda yali mugezi n'atampa bwa mmeeya tebakukuwa wali olina okwesimbawo n'atampa bukulembeze bwonna kuba yagenda okulaba nga sirina kyensobola bwe tolabawo kintu kyoyinza kukola ate nkola eki kyova olaba teyampa kuba puresha y'ebyobufuzi ebyo
oba wakalima oluguudo kati ng'olwa wansi wali eri balulimye ate abantu bakaaba wasenze ku bibanja byaffe ate oba wakakola kineeno nga bagamba ate kineeno jangu okiddemu kyewasooka okukola so ekkubo lyaffe ate lyadde lituyingiza ate mwalirimye lwaki temwalitereezesa ate kati amazzi gagenda yiika ewange badde n'emimonde gyange nga ginaatera osimanyi okumulisa emimonde gimulisa ati ebikata bya lumonde musimanyi natema ebikata byange ebya lumonde bibadde binaatera okumulisa kati ate babisenze ate maama awunya taata n'omubuuza kati yaliwunyiza senga era alina wunya taata abandi busanje baŋŋamba oli muyimbi obuyimbi nabuvaamu wabuvaamu aliko omuyimbi wayimbira bbanga kyeri yenno naye eyo tuveeyo nedda suuli tujja kuvaayo wayimbira bbanga ki okuyimba yimbira ennaku 3 naddayo wayimba luyimba ki abalabi olubaluse wa tv banditegedde ku luyimba abalabi ekiseera kinatuuka ekyoluyimba tujja kwaniveiringa oluyimba lwaffe oluyimba tuladuta sinatuusa kuluta ababbi bangi copyright mu Uganda tenaba kuteekebwa mu nkola edda abantu bagambanga nti abayimbi ba Uganda tebabawagira bategeka ebivu tebabawagira bawagira nnyo aba Nigeria ne recently tubadde n'ebivulu bingi tubadde n'ekivulu kya Zawi kyafunye abantu tubadde n'ekivulu kya Winwaj eyo na Swans Avenue yafunye abantu tubadde n'ekivulu kya Fit Famaica ku Africana wali kyafunye abantu Azawe ne Winwaj babadde Rugogo ne tubeera n'ekivulu kya David Lutalo kyabadde ku Friday kyafunye abantu ne tubeera n'ekivulu kya B2C kyafuna abantu ku Freedom City ne tubeera n'ekivulu kya Juliana Kanyomozi kyali ku Serena Hotel nakyo kyafuna ebivulu byonna nga byafunye abantu olowooza abantu bazzemu okwagala abayimbi baabo kyekiri kyenagambye nti enteekateeka za Katonda tewali ayinza kuzigaana kati gwe sewajje kagere wonaategeka ekivulu kyo ng'abantu tebakumanyi era bajja kukola ki tebajja kujja oba waakayaaba omulungi enteekateeka za Katonda yakulembera byonna ne tunagamba mbu ate simanyi Lutalo ate Nwaji ate Juliana abo simanyi bajjuza era Katonda singa agamba nti no tebajja kati newoyimba ekirungi newoyimbira emyaka 10 kati kanko ekyokulabirako Faida Nakazi bwe yakoze ekivulu ku cricket era singa era olw'enteekateeka za Katonda abantu tebakoze eki tebazze naye ate yazzeemu n'akikola e Masaka kyajjuza bwe kiti kitegeeza nteekateeka za Katonda tewali akola ki wano yali tategese bona ab'e Masaka kirayika ab'e Kampala baakwatibwa ennooma olw'okuba ab'e Masaka beewaana nnyo mbu baasomoka Lwera kyogamba kiba omukyalo oyo ng'akoze ebintu beewaana nnyo ab'e Masaka buli emu simanyi gundi yava Masaka alina n'ab'e Kampala babagamba mukole ki mukyebereremu ekivulu kyammwe alefe ab'e Kampala mutwagaza ki nga mwayise b'e Masaka akagereko oli omuyimbi oza ki ekibula music wa Uganda omuyimbi nabuvaamu ensonga yo z'okuyimba ezo yimbi nabuvaamu seetantala kati oli muki nze nasigala mu mawulire mpozi ninayo omuyimbi nsamba Quraish oba oli awo ne Kagere simanyi nawulira ayimba Beauty simanyi Beauty yeeyita Kopolo WBS namubuuza kati ate WBS eno eyaffe wona agyetuuma abantu tobabuzeebuze batuleetedde ne kacaayi wayi batuleetedde kacaayi interview ennuma nazo tezikoleka anti manyedda baali bazimanyira bakagere ye bakasaanukula batya nyambaako bannayuganda bakatandika tetwali twamanyira kyayo okukola emizannyo nga giriko ebyokunywa nga babiriira ddala edda bannayuganda bakolanga emizannyo ng'ekyokunywa nga bwe yakitaddewo teri kukisumululako naye nolubaluseewa badde mayenzi zekaza atakasobola bakasimu
lubaluseewa iyo buli kimu ekisobola so banayuganda nasekanga ng'olaba omuzannyo paka kugwako nga bali batudde ku mmeeza naye nga kyayi tanasumululwa soda takwatibwako so walinga zino ecupa ofono ye banayo bazabulirawo ziri ggulu ala bakafuka batya ba anti omegamu kano kooli kagere bakasobola yabakitano nako musange mutusinza ki eyo tubasinza ki ina mukwano gwange namubuuza mutusinza ki eyo naga wati ojja obibbe yali mutuufu ayagala mubibasinza ate omala obibbe yeteekera akakagere twabadde twamuwandekani tatwagazaki banaye abalabi ba lubalusewa binene ebinywa nigwe kacayi kalungi teri muyala agamba nti kibi sikuba muyala olumba Amerika eyo ne buto lwa Ukraine Russia Putin yagamba mwenda kuba Russia munaku ezi mwenda kuba Ukraine munaku ezi nze musigala ndi wa Ukraine yenze oli wa Ukraine munange tozono nyongere ne kubinyewa wankozi otyo waze kulya na kubala baana nga tosoboke nga kitole kyakwi kwinyi era yali atuuse olwo yali asaba obusika bwe ni Beki bayagala gende Chosen Beki bamuzaaleeyo okubya mizimu gyokka omukulu ali ku kamera okutuma ejjuba ku bigere nga tomulesezaawo kacyayi kakutte abadde tayagala kujja musanje mu myaka nga 2 okuva kati weerabawa neraba mu Uganda era ndibankyali mu Uganda ate obadde oyagala neerabewa nti neerabe nga ngenze mu Amerika neraba mu Uganda ngamba gwe weerabawa mu myaka 2 myaka 2 nyoza obutabaamu bebaluse bejja kuba efunye ofiisi ez'enjawulo tulina okugendako mu mawanga eyo alhamdulillah ate era mu mawanga ogenda genda era omala odde ojja sigala mu Uganda kati nze agambye nti neeraba mu Uganda muneera bankusinga oyagala kubeera ng'oli agamba simanyi yatandika n'ekyoya kimu yalina enkoko 1,000 abo bannema nze tusobola kuŋŋamba watandika n'eppanga ng'ogoya kilo 2 wali gwolina amaduuka mu kiguubu ye nanyini kafe gyavaasi eyo siriyo nakyereba riziki ya Katonda ozo tuyinza kukola kyokumala obutabanguko mu maka
tegusobola kuggwawo ate nga guggwawo bulage wa singa ne Katonda yali mugezi n'ateekawo sitaani kitegeeza waliwo abagoberera sitaani waliwo n'abagoberera Katonda n'obutabanguko mu maka buli nti waliwo ababwagala waliwo ababufunamu waliwo n'ababwewala kati gwe tofuna butabanguko mu maka nti olumu emufunamu mbukolamu amawulire kyebadde nina okugamba nti okukolamu amawulire kitegeeza osabirira nnyo obutabanguko mu maka bubeewo kyekiri ekyakagere njayagala nnyo obubenje nayagala nnyo obubenje bugwe kubanga sitori y'akabenje esooka ku mutwe agikolera wiiki namba nga esooka ku front page leero nagamba simanyi ebipya bizuuse omulambo ogwabuuse mu mmotoka obutabanguko mu maka tekujja kuggwa wabula okukola ki omazeewo mangu nga twazze kusula wano tonga nti mu abalekangawo ennyama mbu gyosembyayo era gyensembyayo obwana bwebwangu okulya ennyama nga bakatandika emmere nasabye ekyayi saasa birinyeewo buba bwa mululu okuba omukazi kyetaagisa waba akumanyira si wengambye mbadde neerabidde yazifunye edda nalubega obadde ongamba ti obadde okyambuusa nibanaye nekyayo mumaseemu mbadde nkyagamba nti ki kaneyongeremu akatonto nti obutabanguko mu makawuza tebuggweewo nonga tekusobola nekubuuziza okuba omukyala kyetaagisa ekyetaagisa olina kyososo mbadde kusimu wali tekyetaagisa obadde wankubidde adivasi kyoyinza okuwa abavubuka abafuutula abakyala sina advice gyenyinza bawa kuba singa bawa advice mba nina ate benkosa wembawa advice obutabanguko obwo ne buggwawo kitegeeza kati mwenga abamawulire abapoliisi abafuna bikolwa ngaebyo mbeera mbafiiriza kati adivisi ona kyoyinza bawa siyinza gibawa kufiiriza bantu balala mwebale kubanga mukyatwekumiddeko wano ku Lubasewa TV jukira osobola okulanga naffe enamba weziryawo ku screen ziyitawo nekusobola okubanga tulanga sente ensamusamu tulanga okuva ku myezi ku mwaka n'emyaka egigenda waggulu nobanga osobola ne Lubasewa TV ebintu bino products zo nezisobola okubanga zitambula mujje mulange naffe tusobole okubanga tutambula bulungi naye abantu bajje balange kuba kati ndaba muno business nyingi mulimu ab'ettaka ababuloka b'amataka abamataka boyinayooko abakubi b'ebifaananyi masomero bajje balangire ku Lubasewa oba baweebiranga bafena tuliwo okukwatagana oba sente nyingi tunayinza abantu bannema kati obeera naki babeeramu mpolampola bayiyiriza obbandi eri gye naggambye musobola okujja ne mulanga naffe netusobola okuba nga tujja kuba tubaleetera ensonga ez'enjawulo nga tubeerako ku pano mpolampola nga twogera ku nsonga ezo zitambula mu ggwanga saako ne wabweru w'eggwanga nga tulaba butya bwe tuyinza okuba nga tukyusa obulamu bwaffe saako n'obwammwe mwebale kubanga mutugoberera wano ku Lubasewa TV omuweereza ajeri Vigan ajje Samuel mbadde ne Robert Musanji obugambo obusembayo Robert Musanji obugambo obusembayo
abantu bekumire ku lubaluse wa TV ekyalina ebyokya bingi ekyalina ebinyuma tulina bye tukyafumba tubaleetera bekumire bwekumize ku lubaluse stories nyingi zigenda okubanga zijja tugenda baleetera stories namwe mwetamwe n'okwetamwa tubasuubiza content mungi babali musajja agambye nti obutabanguko mu maka bandibadde bugwawo naye ate olwo babufunamu ng'abamawulire saakulu n'abapoliisi nti kyova olaba poliisi erina unity namba eyabanoonyereza oba abakola ku misango gyaki gy'obutabanguko mu maka so bakisuubira nti kirina okubeerawo ate nga kiri continuous lwaki that's why bateekawo saidi eri ku poliisi nti ekola ku butabanguko mu maka n'abamawulire benyininyini waliwo ekiseseza Robert Musayi agaita alina muganda mukwano gwe bamuyita Kagere yakabenje oba takalabya awulire ennaku ndowooza moloka ne bwezekubako bwekubibwa ati anyiiga kali olumu gali tutambula naye wali budde kiro waliwo omuntu gwe baali basse naye nga tewali amanyi bamukubira essimu naye nga tewali amanyi mulambo ogwo gwe bagusudde nga bateebereza nanduka ne Kagere nangamba obondekandeka nze siva ku mulambo gwange yaguyita na mulambo yagunoonya mu kisiko nno yiye erisayiriza ebbombo yanoonya omulambo kyokka tewali poliisi tewali muntu yenna yagamba piki ngenda gibebaano ku luguudo njayingira noonyo oba piki bagibba bagibbe nenga omulambo gwe tebagumututte ninga bannaye ensi erimuki tutambula n'abantu bano waliwo Kabaka Zenjamani oba MC Zenja oyo naye muganda waffe nnyo wano ku lubaluse wa TV atugoberera era nga y'omu kuba kwanaganya ba lubaluse wa TV tumutumirako big up Mr. Zenjamani inayo gwotumira nga tunakusiibula tumira Zenja tumira Zenja Zenja oyo alina omulimu gw'amaanyi gwatukozeemu bantu tuyina ne Kato Kato big up tujagoyo mutumidde wadde akayanira emirambo nesiyinza lema kumutumira olwaleero tukomyawo mwebale kubanga mutuwagira ajesamu bidanya tubanene Robert Musanji mwebale nnyo mwebale ddala